ITV. Tusenamugire kamukali akamanyiddwa nga tokambuusa. Mwana muwala amanyiddwa nga Nintendo era amanyiddwa ennyo olw'ennyumba ze ziri nga maama ne mukati. Olunaku lwa leero akubyeko essimu ku mukutu gwaffe naye n'ayogera olusungu olufu ng'ayogera ku Juliana Kanyomoosi. Hello. Nze Mama Joan wane Zirobwe. Yes, Mama Joan. Juliana Kanyomoozi atulaze machuwa. Nyabe kigambo kiyitibwa maturity. Kyogamba kyenjogedde ekisudde omulongooti gwammwe. Genda maaso. Munaatutama. Ate ye Zahara Toto amanyiddwa ennyo nga omukozi w'olukambo ku bayimbi ku zi TV ez'enjawulo alabiddwako nate ku mikutu egy'enjawulo nga beekuba obuwuna ne boyfriend we omupya. If your boyfriend is a liar, clap your hands. If your boyfriend is a cheater, clap your hands. If he told you not to worry about that girl, but then he cheated and you saw the messages, clap your hands. Songa ate ye Helen Lukoma amanyiddwa ennyo olw'ennyimba ze ziri nga Olinnya y'Amake. Olunaku lw'ekkulo yakutte ekibuuzo kya boyfriend we bwe yabadde ayagala okumutuuma erinnya erya vegetable oba ery'eggi n'amubuuza ayogere enjawulo naye enjawulo n'emulema. Do you think an egg is a fruit or a vegetable? Egg. Egg I don't think is a vegetable and is not a fruit. It is what? I don't know. Songa ate ye omuyimbi Nisi Enule bimusobedde eka ne mu kibira oluvannyuma lw'okulaba mikwano gye Akanaaka awamu ne Victor Kamenyo nga bayingiridde ebyobufuzi ne yeebuusa ti abantu bano kye bagenda tala ye watuufu. Yo mwe nina kyembuuza nalabye abaana beesimbawo kati aganaga waliwo ne Victor Kamenyo nalabye yeesimba kati bwe muyitiramu awo kati Katonda mumusa. Songa ate ye Tati Andre abasinga kumumanyi nga producer era omuyimbi alabiddwako ku mukutu ng'ayogera Olunigeria ng'ayita abawagizi be bamwekateko ku mukutu kwe kuli eri ogwa Instagram era abasinga abadde bateebereza nti omusaaki ono mu Nigeria era nga kirabika amaze okukyolesa nti yandibwa omu Nigeria so si omunayuganda. Kamwewulirireko. Look what this is the industry of Falemogwa. You know what I mean? If you don't know what I mean, you have to come and look for me. But look for me on Instagram so that we can. It's Daddy What's your Official. Instagram handle? Daddy Andre Official. Anything you want, you can look for me, because when you prepare, we can help you. If you don't understand, I told you, you come on Instagram and ask me what I meant today. If you don't understand, do that. Nze Musaacha yatambusa ebikere okufa wali eri Empale n'ekasibira wano e Buganda nga ngoba oluma lwa leerwe. This is ITV Uganda.